Nam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Musiibye mutyeyo abatuwuliriza era abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media Uganda. Tuli mu programu yaffe nga bulijjo ey'okwanukula ebibuuzo ne Sheikh Abbas Zubairi Tusenkuba. Seka tusaba obuuzeeko ku baganda baffe abatugoberera ku mukutu guno. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, atenderezebwa Allah tumwebaza tumusaba Allah sokusasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abatuuliriza abalungi aba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe gyonna tubabuuzaako nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka tutandise ne muganda waffe Muhammad Kasule agambye asinziridde Somalia. Barakallahu Agamba alina muwala we yafumbira omusajja nga si musiraamu, n'amugaana naye omuwala alemeddeko era agamba ayagala kumumuleetera mwanjule. Agamba Sheikh nkoze ntya? Aqulu wa billahi tawfiq, tetufumbiza baana baffe basiraamu bakaafu. Allah yagaana mu Qur'an nkiddamu Allah yaziiza omusajja omusiraamu w'omukyalo omusiraamu okufumbiza omwana we omukaafu atali musiraamu. Obujulizi buli luddawa suratu Mumtahina waliwo endagaano nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze baakola mu Hudaybiyah Treaty nga teriyo muntu yenna akkirizibwa kuddizibwa Makka ng'asenguse okugenda e Madina, abeere musajja oba mukyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atamenya ndagaano, wabula kyatuuka ekiseera abasajja ne bajja nabbi n'abazzaayo. Kati ne wabeerawo abakyala abaava ku bababa wabakaafu badde bagendewa e Madina. Bwe batuukayo jjukira endagaano yaluma, naye olw'ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yawalirizibwa abakyala bano obutabazzaayo. Lwaki Allah yamugaana? Allah tabaraka wa taala yagamba nti idha ja'akumul mu'minat, abakkiriza bwe babajjiranga famtahinuhunna, mubagezesi. Allahu a'lamu biimanihinna, Allah yasinga okumanya obukkiriza bwe bakola ki. Fa in alimtumuhunna mu'minat, bwe mumala okubategeera nti bakkiriza bakyala, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, tembazzangayo mbakaafu. Allah naga nti la hunna hillun lahum, la hunna hillun lahum, abakkiriza abakyala tebabeerangako halaali eri abakaafu. Omukkiriza omukyala tabeerangako halaali eri omukaafu omusajja. Wala hum yahilluna lahunna, n'abasajja abakaafu tebabeerangako halaali eri abakkiriza abakyala. Allah n'atulaga nti tetukkiriza ekyenkomeredde kwata mwana w'omusiraamu n'omuwa omukafiiri amuwase, kive kinene. Obujulizi obulala Allah yagamba nti wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu, temuddiranga abashiriku abagatta ku Allah, abakaafu abagatta ku Allah. N'okwata omwana w'omuwe asinza bakatonda basatu, n'okwata omwana w'omuwe la Seka bamu kye bakola tukikola afunayo atali wa musiraamu n'amugaba. Allahu akbar, kyabulabi. Ne Allah yagamba nti wala abidun mu'min, n'omuddu nga mukkiriza khairun min mushriki, yasinga omushiriku. Walau a'jabakum, newankubadde nga gwolaba omushiriku gw'osiimye era gw'oyagala. Naye Allah yatuwa ta'liili, omanyi buli kintu kyonna Allah kyeyatuziiza waliwo ensonga. Ensonga eyinza okubeera nga ma'qulatul ma'na, nga waliwo ensonga egamba nga yagiraba Allah ejja mu bwongo bwaffe n'agituyigiriza, au gairu ma'qulatul ma'na, obanga yagiraba tejjaamu n'atagitubuulira, naye eno yagitubuulira. Yaga nti ulaika yad'uuna ila nnaari, abakaafu be mugenda okuwa abaana bamwe bagenda batwala mu muliro.
wallahu yad'u ila aljanna subhanallah wa sadaqa Allah yogira mazima ekigambo ekiganti ulaika yad'una ila an-nar kitegeeza nti wekitibwa Allah tabaraka wa taala tutegeera nnyo teri mukaafu awasa mwana wa muntu okujjako ng'ebiseera ebisinga obungi akaafu wala agenda kugamba ki abaana bogenda okuzaala bagenda okuzaala yad'una ila an-nar babakoola kubatwala muki muliro wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni ate Allah atukubiriza okuwasa n'okufumbirwa abasiraamu Allah atukubiriza okufumbiza abaana baffe abasiraamu atukoola kututwala mu jjana na kututwala mu kusonyizibwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. So okola otya togeza okufumbiza omwana oyo mukaafu bwabanga omwana asazeewo n'abikola akikola atya yekka naye tekiyingiramu tokiyingirangamu ggwe omuzadde. Allah agenda kukuvunaana okukwata omwana womuwo mukaafu. Allah agenda kukuvunaana. Omwana mugambe agenda anoonya omusajja omusiraamu bw'aba tamuleese omusajja oyo yennyini gw'alina asiramuke khalas bw'anaasiramuka ggwe omuwe ne bw'abanga tasiramuse amateeka gaagaana era tugezanga okukikola. Tusaba Allah akunyweze barakallahu fika barakallah. Nsaba baganda baffe abakyala abo Allah abateebesa abasajja abasiraamu. Seeka muganda waffe ono agamba nti buli muntu agenda kusoma Qur'an ku lunaku lw'enkomerero. Kati agamba ye omu ku batagimanyi ye agenda kukola atya? Si buli omuntu agenda gisoma la si buli omu wabula ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu ebyo bye yassa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yuqaalu li saahibi al-Qur'ani bagenda gamba nannyini Qur'ani bannanyini Qur'an humu alladhina yulazimuna kitaba Allah qira'atan wa amalan. Humu alladhina yulazimuna kitaba Allah qira'atan wa amalan. Beba babeera ku kitabu kya Allah nga bakisoma nga n'okukikolerako bakikola ki? Bakikolerako. Allah ganti yuqalu bi sahibi al-Qur'an oyo yennyini asome nnyo Qur'an nga agikolerako Allah agenda mugamba nti iqra wartaq somanga bw'olinnya kama kunta turattil fi dunya nga bw'obadde ng'osoma ku dunia nga bwe walinga onywerera ku Qur'an ng'ogiwa obudde n'ogisoma ku dunia ati na lwaleero gisome fayakunu akhiru manziluhu fi ljanna akhiru aya qara'a aw kama qala alayhi salatu wassalam. Ekifo kye mu jjana ng'alinnya bw'asoma kyekifo ye aya Qur'an gyagenda okusembayo ng'akola ki ng'asoma. Wallahu ta'ala a'lam. Naye abasigadde waliwo abantu abatasoma ku Qur'an nga tebasoma ku Qur'an atugaye nti tebayingira ejjana bajja kuyingira ejjana. Sumayya Allah musiime ayinza okubanga Qur'an ayinza okuba bambi teyafunayo ye shahide yasooka okufiirira eddiini eno yafeeri nga nabbi waffe Muhammad bakyamutulugunya bakyali ku interrogation gye babakolangako e Makka. Bwe yafa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agenda mu maaso n'eddawa naye Sumayya ng'afudde wabula yafa nga shahida afiiridde eddiini eno. Kitegeeza nti ayingira ejjana wa mujjana aslan mu bantu abagenda okuyingira ejjana. Emirimu egiyingiza abantu ennyo ejjana mulimu omulimu ogw'okufiira mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala ijihadun fi sabilillah. Era omulimu ogwo tegwenkanika. La yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ddarari tebasobola kwenkanankana omuntu atudde nga talina buzibu bwonna. Walmujahiduna fi sabilillah nabano abakoze eki abagenzi ne bafuluma ne balwana mu kkubo lya Allah tebasobola kwenkanankana. Allah faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja. Allah yasukkulumya omuntu alwana mu kkubo lye n'eddaala lya waggulu nnyo. Kati Sumayya yali omu mu abo abafiira mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. So agenda kuyingira ejjana. Si buli omuntu agenda kusoma Qur'an wabula nabbi yaga nti yuqaalu li sahibi al-Qur'an abantu abaddiŋŋana nnyo Qur'an. Allah agenda kubagamba nti iqra wartaqi kama kunta turattil fi dunya. Soma nga bw'olinnya nga bwe walinga okola ki osoma nga oli ku dunia
wallahu ta'ala alam. Naam, seka tweyanziza nnyo. Mama Abdurrahmani abuuza agamba nti abuuza kuzaako agamba ffe abafuna omwezi tuwa buli mwezi asaba kumuyambako nti bw'aba afuna emitwalo 9 awamu atya zaka. Barakallahu fi mama Abdurrahman, emitwalo 9 giba teginnawera nisab oba kigero kiweebwamu ki zaka. Abawalimu baffe okuviira ddala ku mwalimu asooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bateekawo omutemwa nga bwe tusinziirako bw'oba ogufunye kiba kitegeezo oli capable okuwaki zaka, ina capacity esobola okubeera nti osinzirwako okuwetta zaka era yatteeka ku ggwe. Bateekako muwendo ki? Bateekawo ku nsimbi eziva mu zaabu ziweebwamu zaka nga babalamu miliyoni 19 n'ensimbi ezigwamu sinziira emabegaawo kyebabadde babala. Ate ku nsimbi eziva mu siliva oba mu fidda zino zitukozesa ebeera miliyoni 1 ennaku zino mu emitwalo nga 8 n'ezigwamu. Twalaba emabegaawo miliyoni 1 emitwalo 8 zikyuka okusinziira ku bbeeyi ya zaabu ne siliva mu katale. Kati ensimbi ezo bwe ziwera miliyoni 1 n'ekinaana akakwakulizaako okubiri ayahula alayhi alhawl, ensimbi ezo zirina okuyitako ebbanga lya mwaka. Twakiraba emabega eri nti oli ne bwe guba tezinnaba kuyitako mwaka akkirizibwa ozigiwa zaka singa eba eweze ekyo bayita takdimu zaka. Abawalimu bajaaza ne bagaa nti omuntu akkirizibwa ogiwa wezeza miliyoni zo 3-5 osobola okukaddama zaka n'ogiwaayo. Wallahu ta'ala alam. Buli miliyoni n'ogijjamu emitwalo 2 n'ekitundu, buli miliyoni n'ogijjamu emitwalo 2 n'ekitundu bwotyo n'owa zaka eyo kikkirizibwa. Amma okubeera nga niswabu tennawera eyo tebeera zaka, kwata mu bukwasi sadaka obeere ng'owaayo. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Tukyali ku mukutu gwaffe gwa Rawda Islamic Media. Tuli wakati programu y'ebibuuzo. Bino ebibuuzo byabuuzibwa mu baganda baffe abatugoberera ku mikutu gyaffe WhatsApp, Facebook. Era Seka byali otunnyonnyolako. Seka ono agamba nti bamusomesaako nti waba mu swala maama we n'amuyita asobola ogivaamu. Agamba kati ali Buwalabu buli kaseera baba bayitaayita. Kati waba mu swala baboosi be nabo abatwala nga maama we n'avaamu mu swala. Soka kwa byonna swala ki gye tukkirizibwa okuvaamu nga maama akuyise? Swala ya sunna si ya faradha. Kuba eya sunna ebeera yannakyewa omuntu agisaala okufuna mpeera wa Allah tabaraka wa ta'ala tatawuan nakyewa. Naye swala ya faradha la tetugivaamu kabeeri maama nga yakoze ki? Yakuyise. Evolaba omusajja oli gwe boogerako Jurayji, maama we yamuyitanga ng'amujja mu swala ngati ya Jurayji innani ana ummuk unadik, nze maama wo nkukoola nina bye njagala okugamba. Jurayji ng'ali mu sawma ali mu swala asala. Faqala Allahumma ummi wa salati, Allahumma ummi wa salati. Jurayji n'agamba Allah mama mpita ate ndi mu swala. Mama we n'akomawo ogwokubiri n'amugamba nti ya Jurayji innani ana ummuk. Jurayji hadithi mweri mu sahih Muslim. Jurayji nze ndi maama wo nze nkuyita. Faqala Jurayj n'agamba nti Allahumma ummi wa salati, Allah mama mpita ate ndi muki mu swala. N'amuddamu ogwokusatu n'amuga ti ya Jurayji innani ana ummuk unadik, nze maama wo nkuyita. Era Jurayji n'addamu nti Allahumma ummi wa salati. Maama wa Jurayji alaba nga Jurayji tava mu swala naye yali yakinnakyewa. Teri swala yateeka esobola kutwala bbanga ki. Omuntu n'ajja ogusooka n'akomawo ogwokubiri n'ogwokusatu. Akati namusabira edduwa nagati Allahumma la yamut Jurayj hatta yara almumisat. Yagamba Jurayj tafa okujjako ng'alabye ku malaaya. Era omusajja yajja, omukyala yajjaawo n'atandika okubeera nga yeerijjira ku Jurayj. Yalaba Jurayj tamufaako n'agenda ku mulaalo n'amwerijjira amwemoolirako ng'akolerawo obukodyo obulaga abakuyita kwetega ennaku zino. Yagenda wali Jurayj n'amwetega. Bw'amwetega Jurayj n'agamba nti musajja nga wa imaani kaali.
n'agenda wali omulaalo wa Jurayj gwe yagenda ne yeetega omulaalo ye bamwetega mwezi khalas nakiwedde ng'ayitise omulaalo lwamwetega ng'ayenda ku muwala oyo bwamwendako muwala afuna olubuto azaala yazaala omwana omuwala n'amusiba Jurayj nti Jurayj yannyendako nenzaala omwana abantu bagaza Jurayj bulijjo atulimba nti munayimaani katulabi yakola yayenda mu mateeka gaabwe nabo baali bakuba amayinja ne bagaa tugenda kumukuba amayinja n'abaga nti musooke mundeke baamenye ennyumba ye omuzikiti gwe ne bagusaanyaawo yeetenda kuba wa imaani katulaba bye yakoze bwe bagumenyawo ne bamugaa ntugenda nakutuusaako haddi y'obwenzi baba bagenda okumutuusaako haddi n'abaga nti mundeke saaleyo raka 2 n'agenda asaala raka 2 najja n'akwata ku mwana n'amuga ti ya hatha man huwa abuk taata we yani faqala atifla kana kaali kakyali kato Allah n'akatuza kaga nti abi ra'il ganam taata wange yali alunda oba yanzaala yali alunda eyayenda ku mukyalo ne banzaala yali alunda embuzi zaawo Jurayj ne yejjeerera Allah tabaraka wa taala n'amutaasa olw'okugira kw'omwana oyo omuto naye kyetubadde twagalamu nabbi Muhammad yaga nti rahimallahu Jurayj Allah asaasirani Jurayj law taraka as-sala kale singa essala yagikola ki yagireka wa ajaba umma nayanukula maama we kiba kitegeeza nti omuntu mu ssala eza naafila eza sunna akkirizibwa okugivaamu nayanukulani maama we wallahu taala alam. Naam. Seka tuyanziza nnyo naye za faradala tetuzivaamu ekyokubiri babosi tetubaanukula kebere ya sunna. Naam. And batya ujjako nga amutidde nti ayinza okumutuusaako obukyo obulabi naye babosi abo mbakwate bulungi bw'omukwata obulungi omugani munange mba musala mbadde mba njogera na Allah wange ndeka wekitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola omugonza n'awuliriza by'omugamba. Naam, Seka tweyanziza nnyo wetweyongerayo Seka Abdul Samadu okuva e Kamuli Busoga asaba kumuwa okukwakuliza obw'ekisolo ekisalibwa ku adhuhiya. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuleeta yaga nti la tuzbahu illa musanna, tetukkirizibwa kubeera nga tusala ekisolo okujjako ekikuze ekisookera ddala kirina kuba nga kikoze nga kikuze. Naga nti walmusanna abawalimu baba tebakirambulwa walmusanna min al ibil musanna mu ngamiya yeyina emyaka 3 ng'eyingidde ogwokuna baseerabidde oba eyina emyaka 4 ng'eyingidde mu gwokutaano ate mu bakar yewezezza omwaka ng'eyingidde ogwokumeka gwokubiri mu nte ng'ewezezza omwaka eyingidde gwakumeka gwakubiri ate mu mbuzi yeeyo ewezezza omwaka. Ebiriga batukkiriza okubeera nga kiweza emyezi 6 nakyo bakikoze kikuze tusobola okukisala wallahu taala alam. Muddeeyo waba walimu bongere okubabangula mu nsonga eyo barakallahu fikum. Ekyokubiri waliwo obumogo obulala nabbi bwe yagenda ayogerako nga hadithi ya Abdullah ibn Umar yaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tuzbahu al-awra al-dhahiru awraha, embuzi gye bayita ey'eriisa erimu tesalibwa okutuusa obwamuzibe bwayo bw'eriisa erimu bweyolesa. N'agamba nti wala tuzbahu al-arja al-dhahiru dhaluha, tetukkirizibwa kusala mbuzi oba nte oba ngamiya al-arja ennema al-dhahiru dhaluha obulema bwayo bukoze ki bweyolesa. N'agamba nti wala tuzbahu al-marid, ne ekisolo nga kirwadde tetukisala al-dhahiru maraduha ng'obulwadde bwayo bukoze eki bweyolese. Wala tuzbahu, era tetusala nsolo al-kabiratu allati la tunaqqa, ekisolo ekikaddiye ennyo nga tekikyalimu na busomi kyetaaga kusala. Wallahu taala alam. Bwebwo obukwakkulizo bwe bayogerako ku dhahiya nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogera ng'ayimiridde khatiba ayogera ne basahaba nabaga nti bino wammanga tetubisala ku dhahiya oba ku al-idhiya
oba al udhiya tetubisala ebisolo ebyo byemiteeko emeka ena ekisookera ddala tugambye ekisolo nga kimuzibe kyaliiso limu nga ekiraba nakyo kitambulira ku saidi emu dhahiru awruha nga awar kyaliiso likya limu kyokubiri ekirema nga kitambulira kyeyolese okugulu bakutemako oba kwalemalira ddala ekyokusatu almarid ekirwadde nga obulwadde bwakyo bukoze eki bweyolese ekyokuna alkabiratu allati la tunaqa ekikulu ekikuze nga tekikyayina lugenda luzunga luli awo kaweddemu n'obusomi muki mu magumba tetubisala ebyo wallahu taala alam. Naam, Sheikh toyanziza ensonga kasi nsuubira etegerekese seeka era ku nsonga y'emu omusiraamu agamba singa abula obusobozi obusala embuzi yekka ndowooza akuŋŋaanyiza ssente mukuŋŋaanya ssente ziganya okuwera n'afuna mukwano gwe n'amwongerezaako n'agula embuzi agamba abalibwa ng'asaze dhuhiya. Omuntu oyo afaanana bw'ati bw'afuna muganda we oba mukwano gwe n'amwongerezaako kakase nti mukwano gwe amuwadde buwi naye bw'abanga basonze busonzi nti ono asonze n'ono asonde embuzi tetugisonderako tetugyegattirako twetwegattira ku nte oba ki oba eŋŋamiya twegattira ku nte oba ki eŋŋamiya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yarakhasa ku nte n'eŋŋamiya abantu 7 waliwo riwaya eyogera ku ŋŋamiya abantu 10 naye si ntuufu abamu kuba bali mwe balaba naye ente n'eŋŋamiya tusobola okwegatta abantu 7 ne tusala dhuhiya oba adhahiya oba al adhiya tusobola okubeera nga tukikola wallahu taala alam. Amma embuzi fala okujjako embuzi n'endiga ng'omuntu famire gyasaze basobola okubeera nga emala famire. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasala embuzi yasooka n'aga nti allahumma inna hadha li muhammad wa ali muhammad. Yasala endiga esooka n'aga nti allahumma inna hadha li muhammadin wa ali muhammad, eno ya muhammadi n'abantu bani ba muhammad. Yasala eyokubiri yaga nti allahumma inna hadha li fuqara'i ummati, ay allah eno yabaavu abanaku ba umma yange. Akati nabbi waffe muhammad n'agatta abanaku n'abasalirayo dhuhiya emu wallahu taala alam. Bwekityo bwe kyali wal ilmu inda allah. Naam, seka ku nsonga eyo yennyini lawuga twatandise programu ey'okuyambako baganda baffe abali eyo. Oyinza okuba ng'oli bweru eyo nga weetaaga okusala ekisolo oba okwegatta kubeegattako okusala ente. Nkusaba oyite ku namba eno eya whatsapp 0778 18 7519 obeeremu awo ababalibwa ng'abasaze ekisolo ku lunaku olwa Eid insha Allah. Era okwongereza ku nsonga eyo abantu bangi bali ebweru eyo, abantu bangi bali mu bitundu ebyenjawulo naye nga bakimanyi bulungi nti tulina abatake wano babadde baliisa abaki abantu abatake baliisizza abantu ebbanga ddene naye naye twagala ofuuka omutake we Uganda. Twagala ofuuka omutake we Uganda gyoli ente babasabye emitwalo 25 buli agenda okusharaka buli mutwe. Kati ente twagala tusale ente nga 10 abantu gye bali ebweru na wano nga tusobola okwegattira ku Rawda Islam Media ne tusala. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Webale kuleeta kantu ako fika barakallah. Sheikh muganda manyina ffe agamba bamutwala Saudi bamuyita Amina asuzidde era Saudi. Agamba yagenda e Makka naye webamuzza webamuzza e Uganda webamutwala e Makka ne bamuzza e Uganda akola shukuru. Kyebayita shukuru tutegeezaamu kwebaza Allah. Shukuru kitegeezaamu kwebaza Allah tabaraka wa taala. Omuntu agenda okwebaza Allah nga bino wammanga abirina mu mutima. Ekisookera ddala
abeera ne mutima gw'okutebenkera nti ekyo kyafunye ekyokukola hijja ekyokukola kivudde wani ekyengera kyafunye kivudde wa Allah. wama bikum min ni'matin famin Allah. teri kyengera kyofuna okujjako nga kifudde wa Allah. kitegeeza ki nti omuntu agenda okwebaza Allah tabaraka wa taala istaqarra fi qalbihi anna hadhihi ni'ma min Allah. atebenkera ku mutima gwe nti ekyengera kyani ekyengera kyani ekyengera kya Allah tabaraka wa taala. kakati ensonga ey'okumeka ey'okubiri okubeera nga ayolesa ekyengera ekyo ng'ayolesa ekyengera ekyo era ng'alaga obumativu bwe eri Allah tabaraka wa taala. katugamba nti talina buzibu kukolera eyo kwebaza Allah tabaraka wa taala, era talina buzibu na kwebaza Allah tabaraka wa taala ng'akomyewo wano al-amru fihi saa, mulyango gulimu okukola ki okugaziwa. wallahu taala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh muganda waffe abamuyita mukose zaidi abeera kayunga busaana ayagala kumubuulirako ku makulu g'erinnya Rashima. Rashima sireka mannya g'abayindi, mannya g'abayindi simanyi nti linnya lya Luwarabu, naye bano abayindi mbawulira babikozesa nnyo. So akiinako okumanya mu bayindi abo asobola okukyogera, era tusikubiriza muntu kutuuma bantu mannya nnyaga gafaanana bwe gatyo. Tuuma abaana amannya agamanyiddwa amalungi. Nabbi yagamba ahabbu al asma ila Allah, mannya Allah gasinga okwagala Abdullahi Abdurrahman, Abdullahi Abdurrahman. ate amannya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala gasinga okubeera nga ayagala mu mannya g'abakyala, amannya gatuumibwa abakyala abalongoofu nga Maryamu, Asiya. amannya ago Allah tabaraka wa taala agaagala nnyo. barakallahu fikum. tabarakallah. era asaba ku dduwa gy'asobola okusomera abaana. Omwana tumusabira edduwa nga tumukutteko, nabbe edduwa gye yasinga okusabira bazzukulu be Hassan ne Hussein, u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayni lamma. u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayni lamma. ate bw'abeera omu tugamba u'idhuka bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. أعيذك بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعيذك بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وبيرانغومو مولينزي وبيرانغومو مولا كنت أعيذك بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بارك الله فيكم. فيك بارك الله. muganda waffe nkubiriza okugula akatabo akawusi muslimu oyongera oyiga edduwa ezo. Seeka onaabuuza agamba kifaananyi kiba muyita Fatima asinzidde Saudi Arabia, agamba kifaananyi ki ekikkirizibwa kubanga alaba baseeka abamu tebalina na TV waka, bagamba ebifaananyi tebikkirizibwa. warada al adilla, waliwo obujulizi obwajja mu sunna nga bulaga nti ebifaananyi tebikkirizibwa, nga hadithi w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu musawwirin fi nnaari, buli akuba ekifaananyi wakuki omuliro. riwaya endala ega nti kullu musawwirin fi nnaari, buli gwe bakuba ekifaananyi wamuki wamuliro. era bagenda kubagamba yuqaalu lahum, bagenda bagamba nti ahyu ma sawwartum, muteeke emyoyo mu biba mwakuba ebifaananyi. tebajja kusobola, tebajja kusobola. kitegeeza ki? ate hadithi endala esinga okubeera ey'amaanyi nnyo yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashaddu nnasi adhaaba yawma alqiyama, abantu Allah bagenda okusinga okubonereza ku lunaku lw'enkomerero almusawwiruuna, be bakuba ebiki ebifaananyi. yuqaalu lahum aina ahyu ma sawwartum, bagenda kugambibwa nti muteeke emyoyo ebyo mwakola ki mwebakuba. tebajja kusobola. so Allah taasi. kati abawalimu ne babuuza bifaananyi ki
abamu kuba wali balaba nti buli kye bayita ekifaananyi era nga kyekiri mu seefu kye bayita ekiki okuggyako shariya byagenda ejjamu ne buli kye bayita ekiki naye nga ekifaananyi ekyo kirimu omwoyo buli kifaananyi kyonna nga kirimu emyoyo omuntu yali kirese okukikuba n'okubeera nga bw'aba asobola okukikwata okiyuza akikole ki akiyuze yali wasiya y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'alaamira sahaba Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ekyokubiri abamu bawalimu ne baga nti la si buli kifaananyi kyonna wabula ebifaananyi bino ebikwatibwako bye baali bategeeza ng'ebibumbe nga ki nga tekiri mu screen ekyo tekirina buzibu ekya screen kuba kyo kusangwa ebbanga likimala nga tekinnafulumayo la basabi. Awo ne baga nti ekifaananyi kye baali boogerako baali boogera ku kifaananyi ku bifaananyi byokka ebibumbe abamu balowooza ebyo naye ekyo si kituufu. Buli kye bayita ekifaananyi kibeere kibumbe oba kino ekikubiddwa nga kiri ku gundi tekikkirizibwa olwa hadithi ya Numurqa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga kateni nga kuliko obuddoleddole bwe butyo n'agaana okuyingira. Aisha radiyallahu ta'ala anha Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaana okuyingira n'amugamba nti Nabbi Aisha agenda olaba nga gyali n'amugamba nti munnange malayika Jibuliiru abadde azze okunkyalirako olwaleero naye bamalayika tebayingira mu nnyumba yonna nga mulimu ekifaananyi yadde embwa. Inna almalaika la tadkhulu baitan, malayika teziyingira mu nnyumba yonna nga fihi kalbu wala sura, nga mulimu embwa yadde ekifaananyi. Ekifaananyi ekya sikuriini ekya TV kizoga nti la basa bihi, tekirina buzibu naye tetukiyitiriza. La basa bihi abamu kuba walimu baakigaanira ddala ne bagana nakyo tetwali kirabi wabwo nga balabira ddala nti byonna biki byonna bifaananyi. Naye bwe bibeera nga tetukiyitiriza tulabako mawulire where necessary we tukirabira mawulire programu ezimanyikiddwa ajjako ate kibeera kya bulabe nnyo nga mwegasseemu n'omuziki. Subhanallah afaana Allah wa iyyakum, mulembe gubunyeemu omuziki nekibeera kya bulabe nnyo bifaananyi na music. Inshallah tutaase. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Barakallah. Naam, baganda baffe tukyali ku mukutu gwaffe gwa Rawda Islamic Media Uganda nga tuli wakati mu programu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga nga bino ebibuuzo bibuuzibwa mmwe nga muyita mu namba za admins zemulaba mu WhatsApp group zammwe. Weereza ekibuuzo kyo inshallah kijja bakiddibwamu. Seeka kino ekibuuzo kikulu nnyo. Omusiraamu abuuza okwezanyisa mu nsonga z'omukwano mu bufumbo kikkirizibwa? Naawe ekifaananyi n'agamba bwe tuba mu mbeera ey'okwekubira video calls netwezanyisa kiri kiti bategeezaamu okwezanyiikiriza. Nabbi kuyaga nti omulaaba mwekuba ku buwunaawo nemwetooloola empagi muba okiraba. Agamba byakwezanyisa seeka. Okwezanyisa kutya? Omukyala ajjamu engoye saidi zeeri neeno omusajja nga bali mu vidiyo babeera bafumbo nga bakakasa nti tewaliiwo omuntu yenna aliwo. Haza la basa bihi, tewaliwo kibagaana. Ebbanga libamalanga ebifaananyi ebyo tebabikutte naye tutya UCC eyinza okubikola ki? Eyinza okubiraba bo bennyini nabo babishyali bye tutya bwe babeera bafumbo nga babiri. Haza la basa bihi, babanga bafumbo babiri tebifulumye olumala okwezanyisa nembikola ki embisangula tuga nti la basa bihi. Naye obuzibu bwa byonna nti muyinza okwezanyisa nga waliyo ababalengera ku mutimbagano. Awo wali obuzibu. Okwewala ebyo byonna nti abantu babalengera nga muli bukunya, ate omuntu la yajuzu lahu an yaktashifa ala awrati insani, oli takkirizibwa kulaba bwereere bwa mukyala oba musajja yenna nga siwe. Kati bwe kibeera nga embeera bwetyo bweri nga tusuubirayo abayinza okubalaba ya hurumu, kiba kifuuse haramu okukola ekyo. Ne bwe tukakasa nti teriyo abalaba bali mu mulaaba gwabwe bazannyamu awo, haza la basa bihi, ekyo tekirina bukibuzibu. Wal ilmu inda Allah. Sheikh ate kiramula kitya ku bano
abeezanyisa nga si bafumbo. Ezanyisa nga si bafumbo haramu mahdha, kiri haramu nnyo emirundi gyonna. Omukyala gw'otannawasa tokkirizibwa kwezanyisikiriza naye bw'otyo. Nabwe kityo omusajja gw'otannafumbirwa omukyala gwe tokkirizibwa kukola ki? Tukutira abakyala bonna n'abasajja okuwasa. Obufumbo bunyuma, obufumbo okumanya bunyuma. Allah yata abafumbo okukola buli kyebakola kyebaagala, ebbanga likimala nga tekiriiko obujulizi buli ki haramu. Allah yata abafumbo okukola omulaaba, okuzanyazanyamu. Bugenda mu nsonga z'obufumbo musooka na kuzanya ne munyumirwa. Yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti oli takkirizibwa kwegatta na mukyalawo hatta yulaibuha, okutuusa nga amaze okukola ki? Okumuzanyisa. Era bamugamba bwe yasanga sahaba nga wasiza omukyala omukulukulu, naga nti halla bikira wasakana akato tudaibuha, muzanyemuuko nako watulaibuk, nako kakole ki? Kazanyemuuko naawe. Obufumbo nno mwana wattu bwe butyo bubeera. Abafumbo basanga n'olowooza nti baba sirusiru naye nga iraavu bwetyo bye batuma kuzannyamu. So barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh mbadde nsaba njijewo ekibuuzo awo. Naam. Omuntu ayogereza omukyala alina kukoma lusalosalo ki? Ayogereza omukyala, waliwo obusiraamu bye baamutanga abikola. Ekisookera ddala, omuntu ayogereza omukyala mu byayina okukola okumulabako, Allah amuwa olukusa olumulabako. Ogenda n'omulabako, okumulaba amulaba kiseeka ekitundu, naddala ebitundu feesi, naddala ebibatu bye omulabako. Abamu ku wali mbagamba nti ekigambo Nabbi Muhammad kyeyagamba nti unzuru ilaiha, genda omulabeko. Oli yawasa omukyala n'amugaa nti wamulabyeko nti naga nti unzuru ilaiha, genda omulabeko. Naga nti fa inna fi a'yuni al-ansari la shay, kubanga amaaso g'aba ansari galiko obuntu, galiko ensenke. Galiko ensenke. Kati ojja mutuusa ewaka nga wansenke. Kati buli kyonna ekisobola okukusikiriza okumuwasa osobola okukirabako mu bitundu ebyokumpikumpi, entumbwe osobola okugirabako. Enviiri abamu ku bawoli baga nti asobola n'okubikulirako n'okola kinolabako. Wallahu ta'ala a'lamu. Bangi mbawalimu era nga kyekigambo ekyasembayo balaga nti omukyala gw'oyogereza yali badde alabwako feesi n'ebibatu. Lwaki? Nti obulungi bw'omukyala bukuŋŋaanira mu feesi, ate kwe tulabira omukyala nti mujjuvu ajjudde tulabira ku ki? Ku bibatu bye bino. Bwe batyo bagamba bawalimu okulaba kamalul mar'a, obujjuvu bw'omukyala nti alhamdulillah riziki ewera. Kitegedde biki? Bibatu. Ate okulaba nti omukyala mulungi feesi, Allah yakola nga obulungi bukuŋŋaanira muki? Mu feesi, ate obujjuvu mu bibatu by'omukyala. Abakugu abayivu bo bakiraba era bakimanyi. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Seka onagamba abuuza, agamba yakozesa masturbation nga tamanyi nti eri haramu. Abuuza nti alina omusango. Agamba era ekirala nti anaabanga bano abeegase. Naam, musango aguyina. Musango ki gwayina ogw'okukozesa masturbation? Akola atya tawuba? Akola atya Allah okumusonyiwa? Akole tawuba, sabe Allah amusonyiwe. Ayinza okuba yali tamanyi bubi bwa masturbation, naye asigale ng'asaba Allah amusonyiwe n'okwejjusa lwaki nakozesa kino, kubanga masturbation teriimu kalungi kadde eri muntu. Ebivaamu byonna wabaala bibeere byansi bye babyogerako newa Allah tabaraka wa ta'ala mitawaana miri. Katumugamba agenda akole tawuba eri Allah. Masturbation kitegeeza kwemazisa ng'okozeseza ekkubo eritali lya mukyala, oba omukyala obutakozesa kkubo lya musajja, gye bayita masturbation. Abakyala nabo bakozesa ebimu ku ebyo n'asobola okubeera nga yeemazisa. Okwemazisa okufaanana bwe kutyo amateeka g'eddiini kwakugaana. Allah yagamba ti illa ala azwajihim aw ma malakati aymanuhum, abakkiriza abalongoofu bakuuma obwereere bwabwe okuggyako eri bakyala baabwe oba abo betufuna mu ntala abakyala tukkirizibwa bo kugenda gye bali nga bwe tugenda eri bakyala baffe.
Allah nagati famani bitaga wara dhalika yenna kwate kube eritali lya mukyala we oba baliba betujja mu ntalo fa ulaika humul aadun abo be balumbaganya abalabe saba Allah taso bulumbaganya saba Allah taso bulumbaganya abalabe ku mateeka g'eddiini kakati omuntu akoze ekyanaaba naamu onaaba kubanga oba ovuddemu amazzi buli avaamu amani nabbi agati innama alma min alma muntu lwavaamu amani amazzi ago ag'ekikulu alina kunaaba oba akozesezza kkubo kyalina kukola ki wallahu taala alam. Naam Sheikh, tuli kumpi kumaliriza. Muganda waffe tumusiime Abu Ubaida abuuza bwe tuba nga tusala salati layiri tusoma Qur'ani mu tilaawa oba hifidh? asala salatu layiri asoma hifidh. Allah yagamba faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, soma ekikwanguyidde mu Qur'an hifidhan omutwe newankubadde nga waliwo abawali mu babalaba nga tusobola okukwata Qur'an singa oba tosobodde, naye ekisinga obulungi nabbi kyeyakola kusoma nga ajja muki omutwe. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh, ekibuuzo kyaffe ekiddako kiddirira ekisembayo agamba duwa ki esomebwa mu luvunnama lwa sujudu sahawi? Sujudu sahawi tusomerawo edduwa zennyini zetusomera nga tuvunnamye, subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la, oba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, oba subuhu qudusu rabbul malaikati warruh, oba edduwa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara fatabarakallah biiznihi wa hawlihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Sobola okusomerawo edduwa ezimu ku ezo gyoba osiimye gyoba olonze gyosoberawo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fi. Tfaddal uza. Naam. Bwe tuba tuziika omuntu nga tusaala salatul janaza takbiira esooka tusomerawo suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim paka ku nkomeri. Takbiira eyokubiri tusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdalu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya, n'okusaalira nabbi okukyasinza okubeera okulungi kuvuga nti allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka hamidu almajid. Ate bwe tuba nga tuleese takbiira eyokusatu tusomerawo allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu wa akrimu nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Edduwa paka bweggwayo gyosomera omufu, era edduwa eyo ku nkomero yaayo ega nti allahumma, abawalimu bagamba nti kino ekigambo kyakudduwa eyo kiga nti allahumma la tuharrimna ajarahu wala tuftinna ba'dahu, kyakudduwa eyo. Takbiira eyokusatu eyokuna bwe tugireeta tugamba twesabira ffe ffennyini. Basahaba balabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleeta takbiira eyokuna yesabira ba kwesabira. Twesabira tutya? Olonda edduwa yonna ne weesabira ng'etugasa. Sheikh Ibn Uthaymeen ye yagamba yarajjah edduwa egamba nti allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Naye byajja madhahibu bo balaba nti tusabirawo edduwa egamba allahumma la tuharrimna ajrahu wala tuftinna ba'dahu waghfir lana wala. Kakati kitegeeza ki? Mbubbo gye bafuula edduwa yaawo tugamba nti kibakola kituufu, naye nga edduwa eyali badde esinga okubeera ennungi okusinziira ku bigambo bya mukadde waffe Ibn Uthaymeen namuwagira. Ibn Uthaymeen kigambo ekyo nti bwe tuga nti rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, kyali badde awula kubanga kad jamma'ta khayrai dunya wal akhirah, oba ogasse ebirungi by'edduniya n'ebyaki n'ebyakhira. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Sheikh, ekibuuzo kyaffe ekisembayo Muganda waffe abuuza nti akkirizibwa okusiibirako oyo yenna eyali amula Ramadhaani? La, okujjako ng'afudde. Khilaafu bayina ahli al-ilm, tusiibira omulamu ng'alina obusobozi. Bangi mbawali mu baganda tetusiibira mulamu
ng'alina obuki obusobozi. lwaki Allah yaga nti faman shahida minkum shahara falyasumu Ramadani gwesanzeewo ye kennyini yeesiibire kati lwaki amusiibira nga ye wakola ki so kitegeeza nti weesiibire wabula omuntu bw'abanga tasobodde kusiiba olw'ebirwadde lwaki asobola okuliisa omuntu buli lunaku n'aliisaayo omusiibi bw'atyo oba okuliisa yaga nti wa ala alladhina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskiin atasobodde kusiiba aliisa ba miskiini saba Allah tabaraka wataala atuwa ebbanga lyonna Ramadani zakomyawo azikomyewo nga tulina obusobozi obuzisiiba wallahu taala alam. Naam, alhamdulillah ebadde programu yaffe eyaleero ey'okwanukula ebibuuzo. Sheikh simanyi oba olina kyoyagala osembayo tugamba abantu tubaga nti sitta eya Shawwal ekoze ekiweddeko tutandise mawusimu gye tutandise ya kulaga abantu dhuhiya oba al-udhiya oba al-idhiya bye tutandise tusaba abantu tutandike okwesetingira okusala at least omulundi guno baganda baffe abasiraamu mu ggwanga lino salayo akabuzi salayo endiga at least salayo kyosaze kyonna weegattire ku nte tukoowola abantu bonna programu gye twatandise ya Rawda Islam Media mugiteekeko amaanyi mitwalo 25 abantu 7 nga tusala erite lyaffe ng'abantu balirya ng'ofuna empeera za kuliisa abantu ofuna empeera za udhiya so programu nnungi era nteeketeeke na buli kyonna ekigenda okubeerako twamaze dde okukironkinga nga Rawda Islam Media insha Allahu taala. Barakallahu fikum nenannyini mugabo tugenda kumu omugabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.